awo mu kibuga wakati ekisibo tekibakoze mu mulimu gumala ku Uganda House waliwo a restaurant eyitibwa Cafe Bravo ekiro ekikeseza olunaku olwaleero ekutta omuliro manyi twakwirawo kuba birthday yali yani nga kibibi nnyo soka otuweeko ku nga bwe bibadde ekiraawo gye bukeeredde bizinesi esanawo ennaku eyo nabakwawo ebbaala eyajja emmengo nezikira yokka zawe natira eddogo yakwata omuliro nezikira yokka nga fire brigade tebazze pozi nga abakazi abaali batamidde awe bagifuuwa n'emimwa tuwe ku bifaananyi tujje ndowooza Maasawusa gwagenda kujja atubuulira omuliro guno gwavudde ku ki because man ebintu bya mu kibuga omanyi obuzibu bwabyo si bino mu amaka gagundi gakutta omuliro naye kati wana engeri gyeri ku gundi kirina okuba gayinza obba amasannyalaze gasa obba amasannyalaze engeri gyekiri ku kizimbe kyanga houna mulala si birungi nno waliwo ebintu ebituuka ku muntu n'ogaana kati bwebigwa ku munaku nze enkola ntya ate munaye nno naye sente okasanga kalooni kale sebugwawa jja tubuulire waba waali kyavudde ku ki kesi z'omuliro twali twasemba ziraba twetuwumuddemu ade tukomye ziraba mu masomero naye nno twasemba jjo jjuzi wano ogw'omwezi oguwedde guno ogwatta n'abaana mu masomero katusubire restaurant yabadde affected yokka abalala neighbors tebafunye buzibu naye kuba kundabako amaduuka duuka anti kyekyo ofa obutuuka ewaka bannange olaba byebyo nno okwongera okubakubiriza yeeyo nalibaddemu nze nno ekyo ekintu nkirabira mu wide picture otunuulira abakozi otunuulira basapulayinga abantu bangi abafiirwa awo ssebo setback eba y'amaanyi omulimu gwa waitress guba guweddewo ogwa kirina ogwa supplying emmere kale sebugwawo mulina ku ssimu omukulu baba wasuza otya basabungi gyendi sebo oli mu kibuga Kampala ndi mu kibuga Kampala wano ku Uganda House sebo tuli wano ebifaananyi ku mpewo kwebiri omuliro nga gukwata naye atulaba yandetaze okumusigira ekifaananyi kyabadde kitya era embeera ereeta essaawa zinaawo kakati embeera ku Uganda House yo njagala okutegeeza muganda wange nti yakinyika gobe ate nga njagala okutegeeza nti embeera yo yannaku gwe wenna atwala ku DBS Telefina olw'ensonga nti kafe emanyiddwa nga Bravo yasobodde okuba nga ate ekwata omuliro mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero bwe tutuukidde mu kifo kino tusanze ebintu ebiwerako omuli fridge omuli entebe ebintu ebyamasannyalaze cameras n'ebintu ebirala nga byonna bisobodde okuba nga ate bititaamu muliro era ne bisaanawo naye akadde kano njagala okkirize negatte ku maneja w'ekifo kino asobole okuba nga ate munnanga ayongera otulambulira embeera yonna nga bwe yabadde na biki ebyabadde omukiro omutuwalira BBS Telefina gwanyamanyi amanya gange nze Emmanuel Semanda embeera eryeta mu kifo kino omuliro gwavudde ku ki embeera yakinyika gobe ddala nga bw'omugiraba yakinyika gobe nze nfunye essimu ku ssaawa nga zigenda okubeera 11 nga bampita nti nyangweko mangu poliisi eneetaaga ng'ekizimbe kikutte restaurant yaffe ng'ekutte omuliro ntuuse wano ku ssaawa nga 11:27 ntuuse ng'embeera yonna ya fire brigade nga yabunkenkenye etiisa wabaddewo yuniti za fire brigade nga 4 nga zigezaako kola kyonna kikisoboka naye ng'omuliro gw'amaanyi nnyo gukutte mu bwengula wonna nga gusazeeko ekifo kyonna olowooza omuliro guno gwavudde ku ki omuliro guno tubadde mu bizinensi eno mu bbanga gwanvuka okuva mu mwaka gwa 2011 nga tuli mu kifo kino tetufunangako incident ng'eno era sirina nnyo kyenyinza kugamba nti guvudde ku kino baguvudde ku kino ab'ekitongole kya fire brigade bagenza okukola research okulaba ki ekiyinza okuba nga kyavuddeko omuliro guno wabula kyenyinza okugamba bannayuganda ne bannakampala ne bakasitomazi baffe nti tufumba emmere nga bwe mumanyi abantu bonna abafumba tukozesa gaasi era n'amasannyalaze omukuumi atugambye nti atandise okulaba ennimi z'omuliro nga gubadde gwa bbulu nze nga omuntu siyinza kugamba nti omuliro ogwa ennimi za bbulu guba gw'amasannyalaze guba gwa gaasi oba guba gwa manda naye abapoliisi nkakasa nti ab'ekitongole kya forensic bagenza okukola okunoonyereza era bakyali ku siini okulaba nga bagezaako okwasateni nga ki ekiyinza okuba nga kibaddewo damages otwa tuzoogerako ziringa ki ekyonoonese okusinga damages
damages ezitutuuseeko oba ezintuuseeko ziri mu bukadde na bukadde bwa ssente kubanga buli kintu kyonna muyonga tetulina kye tuggyeemu. Ssente enkalu ziyidde ezitannaba kutegeerebwa, ebintu byonna biyidde, fulaya zonna ziyidde, kuuka zonna ziyidde, firigi zonna ziyidde, tetulina kye tuggyeemu n'akamu. Kasitoma babadde balya wano emmere abadde basuubira okukeera okujja, tusuubira bino biyinza terera mu bbanga ky'okuddawo. Mu kiseera kino tetunaba kutegeera ki kye ngenda kukola, naye tusuubira nti tujja kutuukako mu ofiisi za bannaffe abasobola okutuyamba oba abasobola abagabi b'obuyambi batuyambe tusobole okulaba ntuzaawo bizinensi. Ssebuggwawo tulina abantu omwami mbadde nkyala kumumbuulizaako, omanyi kati saawa zino ebintu ebyo we bigwawo ebiseera ebisinga waffe tudduka nnyo abavubuka ababadde bakola obadde bakozesa abantu nga bameka? Abantu babadde nga bameka babadde okozesa? tulina abakozi abali ku temporary, abali ku short contract n'abali ku permanent. Tulina abakozi nga 30, naye tulina ba suppliers n'abantu abalala betukolagana nabo mu ngeri ez'enjawulo okusobola okubeezaawo bizinesi. We yakwatidde temwabaddemu muntu yenna yabadde mu restaurant munda? Temu aba security 2 wabula Katonda ayambye nti bavuddemu nga tebafunyeeko bisago byonna. Okay. Kale Saimo nomulaba BBS Telefina embeera y'obwotero ekyali mu Kampala, katwongere okusabira embeera eteredde muganda waffe. Tetulowooza nti enkola ey'ensuwa weeri naddala IRA egenda mu maaso n'okuba nga temunayikubiriza abantu okugyesa bizinesi zaabwe wansi wa ensuwa, okulaba nti singa embeera ng'eno eba etuuseewo basobola okubakakasa nti tebakuddiza n'osobola okuba nga teweetetenkanya. Kwe kusaba kwange era kwe kusaba kwange ddala. kale tweyanza Ssebuggwawo ndowooza era tujja bifuna mu gy'otobadde mu maaso awo. Kale eyo no y'embeera. Omanyi bino byonna bibeerawo, basobola okuliririra abakulu, bizinesi esobola okuddawo, naye omwana oyo gwe bawa 2,000 olwedde gibadde tegimumala kati nga tegigenda kusobola kubeerawo. Ate kati we guba tugambe babookeredde bookereze ababikola bibatamanya. I'm not saying. So kati twongera basaasira. Manyi wakati mwana employment ate awadde akalimu nako we kavaawo. Jukafa abali unemployed to feedinga kwabo abalinayo akatono. Yakale ebyo biri awo naye ng'okwongera okwetegekera omuliro kye kisinga obukulu. Okuteekamu obuzikiza obukola ki obwo. N'okumanya obukozesa fire extinguisher no baagireeta wano n'endaba obuzibu. Mpozi nakunyumizaako Headmaster essomero lyakwata omuliro. N'adduka fire extinguisher n'azikuŋŋaanya n'azikasuka mu yo nassa ekikkowe. Sumulula tocce tuwe ndowooza yo ku mulamwa guno essaawa